So baso jiddu same. Anti kati season yetuuse. Ogenze wa Bobi Wine. Waliwo wine FC ne Bass FC. Ngera nyo. Bass FC je nkoledde emyaka 2 mwene empati. Kapa tebera weri antula. Eba yatemye dda. Bass FC. Enyete mwene nogise emyaka 10 nganje kimamuki. Esoti za yero. Zabadde ngoyambala. Ngonyambala za kine mukozesa ina champa. Kati ndi entangwe. Kwanziru kwi. Bulaba nga balamu baba kulwanira. Da vamu mwenye nabwe. Genda. Gende dali wala. Ejoko lya bali bafumuke mu nyuma. Tulifa tulibavu. Bayina kye bakuwa. Tebayina humanism nakamu. Ne Jero Mosi takuwa. I know. Ne M7 takuwa. Tampa. Kati gwe obafunira mu wa. Tiwali. Ye Museveni abeewo ndi musiru. Amaye fulu. Tasobola gandi Museveni abeewo. Atabeera watya kuki? Gwensonga ku Radio 4 ne Radio 7 ze Adam Kungu Media Consultant Joseph Tamale emirundi omukunavu gwe tulina ye amesasa onaku lwalero bagate tujja kukiriza Occupy Parliament na wano kirokutano bagala ku Occupy nga State House na wano kiringiza kujoga bantu baniamu njanjo nyula bantu mu mitamale na wano kiringiza ekiri Kenya ekiri kiringiza obujozi bwe bumu obunia ko bakoledde bwe bumu ebiri biri very ugly mu mitamale kubolide na wano bijja kujawo abantu bayingire Parliament let me tell you lero bayingire Parliament e Kenya yes nakugamba kiwano nga ngenda luli nakugamba the when I look at Uganda I'm worried we can have a coup we can have a hideous revolution ejitita hideous revolution genocide oba generation Z bana bato how does it come tewali leader ojoka buli muntu yenna koledde n'omuni omuno mukanyuka ku jirikiti tewali abakulembedde bano ati yenkubuli ye hideous revolution tujitya nnyo chimbaga nti Bobi Wine sigate mumunyenyako asobola okukozinga headless revolution mujewo olabe mujewo abayaye bayingire bonoyogera nani French revolution was a headless revolution ne yakola Giriton ne yakola ki headless revolution mbabuli abagamba mbwa kwata kadi yenale njikwati kati njukiri chinze nti mu myaka 10 Museveni tampadde myaka 10 abana bange tebatume Museveni abeewo ndi musiru amaye fulu tasobola gandi Museveni abeewo atabeera watya kuki mu byobufuzi tulina abalonzi ba mirundi 3 tulina ba floating voters 40% abo bali banampa wengwa netuba n'abajja abanyudde ku bantu abanyo abakagawadde abazo consolidating system yaabwe nebayufu abatalidde kantu konna abana bange tebasomye ngompulira Museveni boye bobaleta kadi mujirete mbatte mujirete njoki headless revolution jobadde ngoyogera ko yes bujoga buli muntu ali mu amagezi n'omunyamu n'omunyalamu buli akoledde n'omunyamu aba university intelligence ni mubagula kati wali ayogera opposition ni mujigula what remains bechawa oba wabayaye abayaye take so gwe imagine kankubuli singodira abana baba wala no basibira mu gate yo ngati bafuluma nina babiri Rahuma ngati bafuluma ne Rukshana ogenda kuvo bana bashamba boy be bakodomibo bo basibira mu kikomera mu ngate bafuluma abakozi bashamba boy be bafuka bakodomibo banga ina need ya nature when nature comes she does not care who eranzo museje yaje wange nanganti wadi Museveni yakuniya munyo nakanyuka ku jirikiti ko basulembwa nefe tumanyi oli musajja mugezi musajja najja nanganti munnange nina abawala aba basatu covid bwe yajja nembagalira mugundi yange mu kikomera they are all pregnant abali mu kikomera inga tebafuluma nangamba obuzibwe nina obumanyi mukazi wagamba kati oli muko where is the man atuba badete bafuluma the only man around you must be responsible yes erafe mu baganda omwera bwafuna olubuto baleta mwenyine namukuba emikko paka lwayogera omulenzi anti the man were the only suspect around kagade omusajja kyenva mugamba nti olowooza olubuto lwaniranga simanyi ne mugamba oyine emundu foti nti yayina emundu
ne mugamba nti bayite mu kisenge besasi mufu basasi abiri mufulo mulufu ba nababuuza nti olubuto olwani nemugamba genda bamasasi abiri ng'obagaliddemu ba ebbaati olonolizaako omunyabaala kye bamugamba naye kye yakola nti namugamba nti genda oyine emundu mu bbanga papa batye bagende nti ate mbatta mwogere nti omukazi yali awudde n'ebisenge abamanyi taata yayononeka ali simanyi nti obabubira wasiba faamu manike mutumi disipaletire kati abawala bamugamba nti embuto z'abalenzi bashamba boy tewaliwo what they tricked their father to do bamugamba father we are idle tugulire enkumbi tulime compound ne bakozesa enkumi ne basima ekituli mugundi mu kisenge perimita wolo bagisiba mu ekituli nga mwe bayita babomola ng'olwo lwonna ibanoonya abasajja abalunzi b'ente ennume ebeera n'ente 40 ennume emu 40 eba n'ente enkazi 20 ennume emu nkugambye fe batubba nnyo omusajja omubbi w'ente ng'alinze ente eyo ente n'esala n'agisonsekamu akati abba ennume n'azimala ku kyalo egoberera bugoberezi ente ennume ng'ewulidde eyasaze n'eginuusa sengenge tegiwulira ne bwe bagikolobola toli abaganda bebaga nti erwanira obuka ekuuka ejjembe ate obuko bwe buki kuweeka terwanira obuka ekuuka ejjembe kuweeka wekivaawo olugero lwerwo ati nzenga nti abaganda we are cattle keepers because you cannot have proverbs in a tribe etizaliyo abaganda bakuga nti ompita mugagga nina biraalo byante do you call me a rich man I have herds of cattle ate kukubanga yes batewanga bali bano omuganda nakuga nti ezakali mpaka zigwera musaazi if you develop the habit of staking your cows musaazi gyezimera omuganda nakugamba nti buli babwe buti ng'enkaaga egula ente teyayogera ku kutiya ya mwanyi yayogera ku nte how much money was at that time ti one day in the future enkaaga a single cow will cost 60 yali egula mmeka tegeza walizo yali egula nkubulira tewali musajja muganda yafa mu myaka gya 5-6 nga tayina nte na mukazi muyima taliyo bawasanga n'abayima abayima bayina gudulaka abaganda bagala nnyo abakazi abayima towulira nga bakugamba nti akuleze mukazi muyima fulezi y'abaganda njiwulira mpulira enjogera eyo why bayina emikisa eddagala ly'abaganda balikola enjuba evaayo aba akama eddagala ly'abaganda balikola enjuba egolooba aba akama teyerabira ddagala okuloga kukwatagana naki ne patani ye that's why omuganda tells gwenno oyina omukazi omuyima akubikulidde ebikooyi bwakuloze muyima you will not miss olwokuba muyima ng'eddagala likolebwa ng'enjuba evaayo ate ng'egolooba aba akama ekitegeeza teyerabira ddagala eryo kulikuma aloga omukazi omuyima yakufungulidde ebikooyi omuganda bwakugamba baali kyogeddeko bati ekitegeeza baali babamanyi era babawasa actually gwe weka gwatawasa ku muhima how do you know I know do you think I don't have one waliwo gye mbadde muliraana wange abadde afumbiza muwala we naye ate abakuba bamanyi bakwezi ono Moses Sewanyana mbadde simanyi na linnya lye yayanjudde banze mbadde ku sayidi bbiri ne bambuuza ng'oyambadde bwetyo mbaga mmwe temumanyi nti Premier League kati abazannyi bakyusa season kubanga ndaba oyambadde bimyufu baseefu singifunyemuki if I evaluate I've already told you there are 3 groups of voters wasaze eddiiro anti kati season 2026 season baseefu enyeddemu ennogisa emyaka 10 nga ngikimamuki esuuti za yero zabadde ng'oyambala ng'onyambala zaki ne mukozesa ina kyampa because it is a family problem mukozi cannot give me money because lwaboga abaana be bamuyita kojja Museveni cannot give me money kubanga muwala we ono mukoddomi we Sale cannot kati ndi entangwe kwanziruke bulaba nga balamu bakulwanira
vaku mwenye nabwe genda ddali wala ejjogo lyabwe libafumuke mu nnyuma tulifa tuli baavu nakolera Museveni emyaka enojja yoki era biri ku CV abaganda kuki wakola emyaka emeka 14 bango mubbi omukoyango banga mubbi wankoko ne program kizunza lutena azijjako is it how you pay back ekyo tekiriva mu CV it's a reality you worked for Mr. Museveni when these people look at us I don't think that they think that we have brains bwe babanya ku bantu nga babajoga tebategeera tebalina humanism nakamu tebalina humanism nakamu ne General Mosi takuwa I know ne mwa Museveni takuwa tampa kati gwe obafuniramu tewali anti season yetuuse ogenze wa Bobi Wine wine FC ne Bass FC waliwo ki wine FC ne Bass FC ngeno Bass FC je nkoledde emyaka 24 empatiki so Bass ojiddusemu hey kapa tebera weryantula eba yatemye dda goli kapa onduse mbizize emyaka 7 ngende na entulo zikoyi abana bange mbalekerechi ogenze kulya ku kanyama anti babagamba nino kutegerekana ni mukodumi wabwe kitajja kubeerayo even God cannot reconcile mbuba 50 0 njagala nda batutuuza nteke mu bbomu beti njiteke mu bbomu batujo kone batuniyo mwe tetuja mu asenta antiro no reconciliation no forgiveness even God cannot reconcile me with those people oli musajja mukatuliki miaka 10 why do they come now ekiriza lwaki bajja kati nga mazoba wangula why did they talk peace 10 years ago for you abasajja bania abasajja bano bania bwotaba mugezi mu mutwe bakuniya munga tobalaba kati basumulula mpale kulia okay so ogamye nti ejogo eriri wano mu Uganda ekiri Kenya sawo yona kiri ku mulyango andi nkubulira nti kyosooka okukola otya abagezi African politics rotate around ethnicity abaganda bonna n'obagoba mu gavumenti n'obusikaze ekimongwa kyoleesa okukubira ebintu by'abantu bano baba chancellor gwe bakoleza kubeera simanya advisor nema bakube ebintu by'abantu gwe katumya nasigalawo mwifo mbagala tuyine bitwita ebiguttako oba ekimongo kiba kisajja kikulu negati kinalizoni tukiyita ekimongo oba kiguttako fe tuvuma muganda avuma ekyo si kya Luganda ekya Luganda okuwutta tiyo yawuttako kiba kiwuttako have you seen a Munyankole person evicting people from the wetlands? I don't think do you see the Nema man coming out to open it kine kivuka tulakita ne kitwe kyacho ne kitwe mubikube ebifana bali bivumba gereje bijja I'm not opposed but every situation leadership is management oyikera kumachana okuba ebintu by'abantu byonna nemega mayagala ku zaunto ba ebadde rudda wa mubawandiki mu red mujukulu mu musajja wa Nema ngadduka n'abaana be ebadde rudda wa we oziti ne president yabuza luli nti ate Museveni bamuzanya mwasenga lwaki kankubulire ekyo kibuzo ky'obuuza kyennyini nzina n'amazina mu ddiiro lyange nga Museveni ayogera Museveni tukita reverse psychology your excellency what's your comment about Musisi I wish I had 100 Musisis no mazina nga bakimuteze butezi nti the backlash goes to you after kati backlash ani owena alimu agenda okunonya kalu mu 2 years je bakubya abantu maya anzala amagulu kwa mulinga kamaya maya bafe anzala amagulu kwa mulinga kam ani agenda okanonyayo yambala t-shirt yena mbo pewa kwa waso mutwe tebajjagenda kunonyayo kalulu ate nembe wunya muganange yebuwembo express yali akuli express abawadde ettaka tebakyogera byagala kubbira mu prime minister's office binonya compensation n'ebyemmengo binonya compensation ngo nange abantu banjagala naye you cannot swim towards a storm nti ogenda mweyo gye bakubye and I want to tell you I've examined Nema for a long time Nema spoils Museveni's votes really
Have you forgotten when they closed over 20 factories? My elections. Nema has a police. Where was it? That man in Nema needs investigations. He's an anti-Museveni. Akankwasa Badirege. Akankwasa lidu. Omulaba kubakoma ulidi. Yayogedde kumande. Nkajeno omuntu wekwe. Abana abadusi. Ateba abantu beerabira. Nema mulowoza. Nema yagambye egenda kutala gwanga kakati. Abakankwasa mbe. Akankwasa baba asomaje. Akankwasa Badirege doctor. Let me tell you. He's a doctor. Akankwa vaya animal husband robabichi. So you don't respect the doctrines unless you put logic on the table. Museveni kamubuli nti musisagenda okujja mu Kampala zetumwebaza Besigye tuwangusa obululu 14,500 okishagete yes musibo yajja Besigye tuwangusa obululu 16,000 mu Kampala obwabu Wine kukunama what went wrong Nabagamba the way you develop Abuja is not the way you develop Lagos, is not the way you develop Dar es Salaam. That's why countries have decided okukola ebibuga ebirala. Kino Kampala city. Mulimu abazaliro nabayo. Omuli namwe baziika. Akankwasa Badirege. Let me tell you, Abotemuli. Doctor. Bakubya Museveni ekigwo. Wali wano mu Lubigi. Petrol station bagireseewo. People who don't reason. Petrol station bagireseewo. Baleseewo police station. Gwe akankwasa ajja kudduka. Ekyo kyo twakita bajja kittira wano. Myayino ffe tukugamba mu byobufuzi. A decision is dictated, but decision making in the political science is dictated by 3 factors. You evaluate the past, what has ever been done, you evaluate the present, and what you want to achieve. A decision making. Akankwasa agenda some Umaria. Lieutenant Colonel Umaria. Yali ati Umaria. Umaria, obote bwajjanga tewali byetaagisa. Umaria nalonda Moses Apiriga. Minister of Supplies. Apiriga. Nebakolagana n'Umaria. Ngono bwatobulwa aliese. Aniana kan ni Museveni akalwagenda kaje wombuganda. President yayo ngalinga wa. President yabadenga wa. Why? President yabuziza. Nze kulewa bucha yembize butambala ndi musimu. Mwe batamala Uganda mugenda kaje. Batamala babuza nti nema yaliwa. Nze zina namazina mu diro lyange. Zina. Ninga nti why? Ego tuyina kye tuyita self destruction mission. A person, a government, an institution embarks on a self-destruction mission. Akankwasa. Ewabu abikola yembala tewali wetirandi. Nidi wabi abikola yo. Lwaki abijoka wano nani ya wana. Agenti bajja. Aya, wakita sokeri. Akankwasa. Ay! Kankubuli akankwasa asomo Maria. Akankwasa Badirege. Asomo Maria. Nene president yayogedde ngalinga awagira. Museveni anti bakimutega. Yabuuziza mwasengawo lwaki nga temula nti lutobazi. Esibo gumunsikani yakuguzaayo. Ogende Rwera ni yakuguzaayo. Agenda kugamba luli. Yes, Mami Tamale. Nti abakazi abo. Ffe tuba tuwasa abakazi mu Baganda. Omutunuulira kigere. Otunuulira kigere? Kigere kiba kitya? Omukazi ayina ekigere ekyomukalabanda atayina ekinya wakati tayavuwaza kitalo bwokebera kigere. Waliwo ayina ekigere kyakakalabanda? Waliwo ekyomukalabanda nga kino ekinya kino tekiriimu. Mukwate kweyavuwale. Muno munda muberamu egondi muberamu tukiraba gwe ekigere kati ng'ekyange tewaliwo wano ku kisinziro na wano ekigapu kati waliwo ina flat ziba zikuweddeko tayavuwazawo tozanya matatu ziba zigenze odduka misiri omukazi atalina kinya wano wakati kw'ekigere nebakusanga ne biliyoni zizigwawo. Tuina soka kebera bweti nga tonna zanya ki ate omukazi ow'ebitege oyo tumwagala nnyo mu Baganda tomanyi nti yakola bwati abakuŋŋanyiza bba amagulu ag'ebitege w'ekitege atunda abakuŋŋanyiza bba olina okunoonya alimu bwati alimu bwati naye nga si kabaliga alimu bwati w'ekitegetege abakuŋŋanyiza bba we tulaba bwayera abayerera bba we agagawaza yenda omunene naye togobawo
kakati nze to me times I'm emotional nti let me tell you mbadde nkugamba I'm not condemning but every government bweba ekyuka is planet sparse reserve what you still have today kuntobas. 2, give people, you are not China where people are evicted kakati bagoba entinda ne bakuba abantu bukadde bonna bali babbi kibali bagenda okuba nti bazimba y'amayumba muli mu miso nema yandikoze ekyo nema osooka kupreservinga ekiriwo you do gradually but not with a bang nayoyo waliyitira oyo somanya bakankwasa nze kankubuulire I've been here for a long time. That's why I pity people like Bukenya. Why has the president chosen you, a Muganda, a resident of this place? Immediately go to the job. Nekatomi ajiranga. Mwenye sente zilinga njaka zinywete tebamuna. Nebyo olisikingi n'abaana bobimanyi. Tetukana kuvaawo. China bakeera kumacha. Nebaga nti muveewo. Nebateka mu camp. Anomasoli jegali naye you see nti n'essomero likubiddwa abazadde abasule akankwasa bwaliduka olunaku lwajjo n'abantu ne mu church baba kubye emigo akankwasa nate mukubenya ebifaananyi akankwasa yes uyattira Museveni bululu akankwasa sikyasoza okukola nema has a police where has this police? What was the purpose of that? Where has it been? Yes. But the president asked, why did they go there? He went to the bush in Ruweru. Why didn't he go to Mbalala? He was some Ugandan. This was a deserted area. Have we ever had a government without a minister of environment? No. Teri muzungu akole ekyo kujjako akankwasa. Never aliduka bwati. Abamuwana tebamukuba mu mawulire. Bwe watu mwebaza beera mawulire. Nti wakitalo akankwasa wakitalo yabalazeeko. Yabalazeeko. Naye aliye muliro n'abaana be. Your plan gradually. Tobuukira bubuukizi. I did mass communication. Mass communication we are change agents. How do you change a society? Kibula byonna bibalemye. Society tuyinza kudya muntu atalundanga ku nkoko n'omuwa bukoko buto. Buluda agimanyi bufa ne buggwawo. Tuyina ekyomuwadde. Nodira abantu abavubuka mu lunde okuva ku kulunda embuzi bezirwala swine ayina emmere gy'anaalya between tabimanyi na kubimanya. Yes. Ente era mu Uganda bakugamba Museveni n'abawaana n'enseka. For coffee my people abapo batali byesu nibakoze nnyo. You need a Muganda to tell him how to grow coffee. Ekyo kifu. Okay. Naye baakwatako nga bagoba ngina Lieutenant General ngina nga bamugoba mu ekyo ekyagundi ekyabasale baleeta muwogo nti tamera ne baleeta amalagala ntegamera bagobaani era gundi yabirimu nnyo ono yali ala DC ani muyiba bakozesa nnyo aliwa Bamwine Fred Bamwine. Yes. Nabagamba nguze pick up mpya mu bimpe bimwasudde bwe bitamera nga gyebiri ye Malaysia atebiriyo. You plan. The Europeans moved from the train is atandika kuchi gun ne bada ku simu yingine ne bajja ku masanyalazi. If you go to London ujja kusanga nga bu bus trams utambulira kuyaza amasanyalazi naye agamu akavaako. Kakati ate kati bali ku green energy amafuta agamu tebanagasima nankubirwa obubeya gatulako butuuzi amafuta agamu tebanagasima naye ensi etambulira kuki twakoze kayola basi kayola etambulira ku sola kati agamu mukagusani maya anzala neze ntunulia wange maya abana bantunulia nganse kana boyi anzala nabo yayogedde ekyobusiru bembweyo amagulu gamuliza muzikireko Steve mujeko suulya bya busiru. You have not yet exploited your oil, but you have invested in buses that use solar. So who is going to use your oil? What a contradiction. Minister of Planning. Economic development. Planning. Nze nawona. Webali. Basenga kati bankubira esimu ayo afa kwogera kintu nnyo ku byantu. Ate ava ku
obaddamu bw'otyo njoko byantu mibinva okwogerayo obukambwe buyina yes ngamba okay president gyafulumiza ekiwandiiko ku bukenews naga nti tetuli mu byakusaaga yage siri mu byakusaaga ku luno NRM condemning abubbi bulyake era ku luno bagenda kubajjutuka lulina yogera ne ngamba mbadde nkubuli Omalia Lieutenant Colonel Omalia Lapai yagamba obuti amagendo bwaganema mu Uganda nga obwakano obunziya yayoche obutale Lieutenant Colonel Omalia Lapai naye bamunonyo ngaka akwasa bwe bajja munonya mbitana. He's not doing a bad job, but the way he's killing votes in a democratic society. Niyo baba somachi ndo muntu atasoma political science simanyina magezi sine chimulabamu. I always tell my children who are lawyers, doctors, why don't you buy political science books? Nemusoma. Politics are what? Why has China developed faster than India when India has more educated people? The question of democracy. China is not a democracy. China, even their current president is a king to rule for life. In India, they must look at the calendar. When you are about, let me tell you, for us who did political science, you have 5 years ahead. You can introduce stringent measures. Myaka jebiri ekikolachi nga furusa abantu bajjaziraba benyike enkoba abantu benyika enkoba mugira musumulula embuto zeyongera kugejja Margaret Thatcher yajja okolo mines ne beedima naye n'abagandi no trade union tebera mu party the Labour Party. Okay. We have found out that British goods are no longer competitive on the international market. Why? Mwina Labour musasula gundi Whereas Museveni lwaki talina trade union nga yonna yagikulamu amanyi. Where do you find the trade union members in a ruling party? Tibalina mugaso. Useless abayuna zimanyi bagiyita follows. Nema. Ate checking ate ne mubaamu nga muli ba ruling party tikisoboka mu trade union simaisire. Tebalimu. Why? Notu. Museveni yagiyita lwaki. The only thing has failed to do ennaku enkulu ezokuwumula mu Uganda mpitirivu. A man like me, I look at your calendar. Okay. Kubanga butuba tukola trade union, a resting day, a public holiday, or social differently kubakozi. There is nobody a smart trade union who can establish a factory here. Muina bachayina abanyala ku bantu bamu. Bemulina. So for us what to do ebintu. To be tunulira, but how did it end? Ebintu byabula. Ebintu byabula ku Kano Maria. Omusajja omulala obote gwe yayita namugamba nti please care of me bali bamuyita Kano Mwaka yamugamba I want to establish how many soldiers I have. Kano Mwaka yabala enkambi ezi mu Lubiri nembuya naddo nagamba obote nti omulimu gunnemi ava mu akyoli milisia enkyajja yambadde uniform y'amagi. I failed to trace to know the number of soldiers. Really, wanajja kikubulira nti Kano Mwaka failed was assigned by your body. Ubazi ne bamugamba abajaje mu Lubiri. Tetulina sente tubonabona tukola. Didn't you get a gun? What is that gun for? Bazi yabagamba emundu mbongere kochi. Bazi yagenda mu Lubiri n'agamba nti when you a man yogera mu Luswahili. And you have 3 trousers. A soldier comes, give him one. Is your brother. If a soldier comes to enjoy with your wife, what's the problem? Is your brother. Mulubiri. Baziyo eja mulubiri nga bali eritinze bitundu byonna. Abakazi ne babatise emifaliso. Paulo Mwanga n'agamba mujja na mulubiri be babbye. Baziyo eja sanga 8. Ayina dereva we wakugulu kumu. Ati omusajja obemutoka givuga nga ino okugulu okwo. Baziyo najja nagandi ekisooka mu Abaganda abalekani ano muli ndogoyi Abaganda ndogoyi bwetakubwako tetambula eno gikubako era omusajja yamubuuza nganze kyembuuziza yamugamba nti ne Kalidinaali ndogoyi ne Kasimu Mulumba ndogoyi ow'Abasiraamu namumenyera Kawuma ndogoyi ow'Ennamirembe
Ani ndogo yagandi yo maneno sitaki. But what I've said baganda ndogo. Waliwo yaje yeshindu mu lubiri. N'abakazi baba wasa. Baba lemera. Atoba akugambye gwendo wasa omulala. Uganda wa maje akujjeko omukazi goyina wasa omulala. Mara another one. Tusanga nga biyiseewo. Nze kasampulira aboogera ebyobusiru. Mba nabiwulirako dda. Sebipya. And me, I stand on my point. Waliwo ekibira bakiyita Kolo. Kolo Forest. Kiriwa. Yali mu Nairobi. Abakerenjini nga bagagga. Ne bakiyinvadinga. Bakizimbamu amayumba. Raila Odinga said, n'omukazi bamuyita Wangali Masai. Yamuyitanga the mad woman of Kenya. Bakirwanira nakati Forest. How did this do? Bagera kuba mwe. Era Raila ekyamu kyayise Kenya. Yali minister wa works. Na bamayumba ni bakankwasa basoma. Akankwasa. You don't read. You are not doing something new. You are not developing a will. Read and find out how others have solved the problem. Not in mass efficacy. Kustabafu na lino. Erigendo okudukanga bantu tebaliyo. Nze njagala mumbuliyo case emu. Erimu omunyankole. Wembule. Kayanja bwe yamala okuba ababbi bakiwani. A gentleman. Nachitwale again. Today, nzere mu meeting yemu. Ne Kayanja nani ne tumukunde. Nakwa bali bafulumye tumukunde mu office nalimu. It was when he was in nalimu. Nalemeramu. Mayombo na jane military police. Luole. Tumukunde nga ine mundu ezi. Obwavu kibinga nange ngenze kulomba luseke lwa Kasuku. Kegezi. Nzira tinyefunza. Tinyefunza kana yayina akutte bazoka bwati. Akubere muti gundi munne. Mamutiremu. Professor Nsibambi yabakulinga. Brigadier. The president has rang me. He attended your concerns when he comes back. But please leave the office. Nze naita muki. Naita mugulu ga Professor Nsibambi. Tifuza nga yekalakaza. Professor Lukayo katere, Lukayo. Nina gendo kulaba ng'impingu erumi. Yati nga gira mu basi. Omuganda yakuganti akagga kakuba mujjawo. That's why for us we move consciously. Nze nava mu state house 10 years ago. Uli akanondola. Nabatunulya bwenti. Nga baddido na Peter bamukomeza wera musakolo. Gundi. Mochi. Laptop. Naginona. Laptop naginona. Enkadde. Mmanyo obukopi bw'abantu. Jali yakozesa. Nabaginona. Ne baddira abaana. President abaganti abakadde mugende. Baba obusente budonadde babasalako eza saako. Bano mu bukopi tebalabikangayo. Nayita keya ne mugakeya kankubodde. Ngeze tondaba. Mutumangako wa state house yadde okuleeta amabugo. Obajje wange abanje ekintu jabattirayo. I've not stolen anything. Muli bakopi. Era nze sali mu saako kyekyamponi. No. Do you have a saako in Uganda Revenue Authority? Good salaries. That's why Kagame says reduce the worker force and pay them adequately. Tombuli ebyo saako. No. Musako nziyo sente mmeka. Kakati ofuna 1.7 nogenda mu banka bakuwe salary loan. 40% yose kati ngenda mu banka nga n'omwala wa banka gwe nali kwa nyina nti ofuna mmeka. Nti. Obo olimbye zi milioni 10. Ntema siri nyayo. Ezo tuisa siro killing jobs. Mbwa muchikanyu kuyu. Ina abana, ina nyina wayo. Egende mwako. Efe mpola. Ngebyo binkola. Nango omusajja omugeza ina amagezi mu mutwe. Nti embuzi yoyagala ennyo gisiba watali muddo. Ery'ettaka. Bejja kufa. Me am a highly intelligent man. Odduka buddusi. And I take much time to think about things. Unlike others. Okay. Kakati ekyo nkikubuulire. Ku corruption Museveni yabawangudde. Naye ekikulu kyayina tayina media. Yabawangudde atya? Nalabye obugwagwa bwa monitor nga bukubyemu fighting over the thrones. Yes. Can Museveni fight with among a speaker? But was among in the bush? But they are saying contradictory statements. Let me tell you. Yes. Can you say in fact nze nawandika akatabo kan option 0? Abaganda tukuganira nyindika mukomo bw'abakasaba tukweka mukono.
Anybody who tries to antagonize Museveni or intimidate him about good. What's the difference between Amongi and Kadaga? Kadaga na hiyo yaloza nti ina numbers. Museveni teyeja na atulawo. Atenga Kadaga omusajja omu yakwata 5 billion nazo nankabirwa. Tutako Kadaga bwawo kananga nkakuba akatamu. Nankabirwa tumwebaze gundi oyo. Omwana kubali tokuba ekiwanda muliro. Kiwanda muliro. Ne ogwanga. Basula ntebe. Kumachene bagenda emunyonyo. Byonna mbiyina. Bumuku Kadaga mba wa milioni 10 bwe bamala omujja ko musajja najja kesimu. Bamuga tugenda tukuba omusajja mugamba, my father-in-law told me money must have a purpose. Which purpose have these people done it to me? Teyabawa. Ne Kiwanda n'engalabiya kubi bamulesa kubeda ne sejembe ne bwe bamala omukozi ne bamuniyamu ne bakanyuga ne baniyamu kasi tabakuniyamu n'okumonga bakuniera muddala enakisi folesh kazi manyi politics bwatambula nti akataba kanga Museveni yabawangulidde wa they are all saying Museveni yamaze how the MPs have been having double loyalty. Who controls them? Speaker. Why? Yaina cash yabawa privileges abagalo gere weru nachi kakati what Museveni has done to counter that influence has taken over power. Obuchiiko musaba is taking power over his members. You apply okuba sente bo kyabakoze Museveni tabula options because I said can Museveni develop parliament agina if it does not develop parliament tuchita Leopolitik kitegeeza waliwo otabuka. Yes, in Peru omusajja kubaita Fujimori yawamba government yengeri mu ababbi yakanyina ajewambira mugende mudawuniro dinge Fujimori top of his government was a Peruvian with the Japanese ancestry. Yali musajja bagenda ne bangaloza kwemba se Japan yali esengo ku obuyambi ne balowooza nti mwali abasajja ne bagenda bawamba embassy. Fujimori olwokuba yali musajja mukambwe teyateesa nabo yasima tano mu ttaka maires babasanga basamba omupiira ne babataba komando. So ekyo tukiyita Leopolitik kitegeeza nti embeera mbi tombulira mukodome wange tombulira monto ginenyezaawa story ya how nobody can wrestle power with Museveni. All of these creations of Museveni. Yes, Museveni bwakusaba akakomo. Why has Museveni not dismantled him? Nze ndi mugezi. Museveni kye yakola he is balancing yakiti muleka ayogere era yabagamba mugende mutese n'omusajja omukome w'omwese nengana omujozo namuwabira dde waffe ne bwalemera sente zange kunkunkubuliridde wano. If that man has been grabbing my money, let me take this money arrogantly. A lion speaking Runyankole will go to his home and kill my money. A lion? It will raise his jaws and take him sentence. A lion speaking Runyankole will go to his home against sentence. A chichun. I just sit sana yes, more 50, not zero. So called Abians of Mutanuan. Tell me the benefits of talking a peace now. You come to me when I have defeated you. Pologome you get Runyankole jagende uwe. Neja fucking Badinque. Neja. Badin be do kuburi. This morning. Ndabia Katemba. Museveni inekizu. Museveni is in danger. Where's the danger? Abafubuka babiri bavudde mu State House. Ne bagenda omusajja ngamba laba kunyuma byange mbalaba. Ne bagenda omusajja. Ne bavuga, do you know? Musei is listening to Mirundi's tape, recorded tape of Monday, and is processing it. You are likely to be summoned. Omusajja badde million bibi nafumuka. Nega bavudde wani. 1-7 is in danger. Is byalwana binabisobola. Buza specialist abandira kazibu. Agende wa president lwakitola amugamba. Sebo sente ze watuwa. Wafere to account for 5 billion gundi yezitwala. Nayogera erinnya lye. Kozi Museveni atunulidde kazibu bwati. Kana akabala akateekamu kyayi kali tekateekamu.
tipo tekajikutte bwe kati Kazibwe agenda okufulumirwa Kirula nga story efulumi Kazibwe yabba ssente ate zitali za bidiba kati Museveni bamusipayingako yes 2 people from State House went to somebody early morning mbalabe ku byuma byange ate kati mwenzigedde wano nagamba abayiso timu abayiso I don't know yiso many intelligence organizations in Uganda consult me. What did you say? Is it true or not? Are you exaggerating? But by investigating. Kubanze nasosi nyingi. Saba gamba nti akapakistani akali kasokola abantu kakomyewo. Obyogera wano. Sabyogera. But I wanted to ask Yiso. The Pakistan came with cellular jammers, the best manufactured by Iran. They are here. How did they enter Uganda through Maraba? They are here. And the Pakistani terrorists are training Ugandans. I'm telling you. These are serious allegations you're making. The Pakistanis are here. Era nabakubye kakatambe nga boogera. Ate basiru. Nabaganze na super jama. Akasajja nakonda kakwatiramu akali kaziri demonstrating nga batudde buli batula babitadde nibakanti this days takyatukwata nga nze mbaluwalinga every conversation meeting they organize seeking that the jammers were effective byonna mbirina Museveni asobola okulwanyisa obukenuzi anti kyenkugamba kiri kimu with byabyoyogera nkugamba nti amwe change agent yes bw'oba yagala okulwanyisa corruption mu Uganda totandikira kukwata bantu explain to the peasants what the rules yes explain to the peasants what the rules senteza bazibafirwa kinu speaker sawulidde mpulya babimugamba tiyaga namujwa agenda kudda nsobola yagambye agenda kudda naye ekyaleta abantu okwenyamira yaga nti president yawulidde okukaaba kwammwe era sawa yonna omuntu wavaayo ekyokubiri naga nti ofunda n'omuntu omwana agenda n'alya n'akomawo n'aleeta n'eka and do you know kwemba saasirira there was a large crowd in Teso there was a crowd in Masaka there was a crowd in Ruengo zitegeeza intimidating Museveni. Do you think Museveni has just taken power? Does Museveni fear crowds? Atenze ng'omusajja wa media crowds are manufactured kamera ebigeza gundi ezabesije ozigata kwezo anybody who wants to intimidate Museveni was entirely with the rally option is zero. Let me tell you, does Mpuka have more supporters than Mumbere? No. Is there a politician in Uganda who has more supporters than Mumbere? No. Mumbere aina abakonzo milioni 10 Uganda ne Congo kivu yonna is only because for batwalitooleza ku bakabaka balowooza wa Buganda emolimoli kasa eriyo Teso district ye Kenya ate Buganda tirina weesala eri wanooka Sebbeyi oyo luso tajja wano okola emikolo gy'abasebbeyi bajja wano abakise bajja wano sibe baluya but their kings are here kakati oba bakuba olubiri lwa Mumbere naye ngenda nembabuuza nti ekyuma kigaya mayinja nkosibira ku bulo nga bati yenfuza ekyuma kibagayiza bali bonna bakayibula ekyuma kibagayiza bani nti goveeyo owepangire ku Museveni nze Museveni nemuti sajja wange nti wantwala nze buli wamu nali badde funa mama Rahuma wange ne tugenda ffenna buli ayina kyalina oba faza obaani nze sigaana ayina ku ttooke kubanga naye simanyiza ebintu by'ettooke kubanga nze nawona obutwa 5 times onye bisiriza nempona ayadi sagis ne bato omanyika nkuvulira omuntu omu yagamba President Museveni namugamba nti your excellency your problem is that you think all of us are saints like you Dr. Diana bamugamba kwatirwa kasisi mu ngalo ya takitaawe nagayika noti nagaana your excellency kati Museveni agamba nti nyinza okutuula n'abaana abonoonye feature nga abaana bagenda batasoma n'otuzalina nesitulika otulika butulisi. The only thing I can ask the president is one. Now that it has been discovered to tape by forging and forging, why don't you give me something? As a compensation, but not to work in the because I know
nti tokemanga katonda mirundi ebiri. When a crocodile throws you out of the lake, instead of throwing you deeper into the lake, you don't go back fishing. Osiba kobusi. Gonya ne kanyuka ku lukalu nganze buyanko. Ne kanyuka ku jiri ko basolembwa. Ate jantu alabe banu. Nika kubenyondo nkaso omutwe. Okay. Kakati ya Museveni asobola okulowooza. Ndeka ne come back and work. Tosobola. Kubaye balutwa bani how? Tosobola kuddayo. Mbatika pumu ne mbatika. Tosobola kuddayo. Kakati kye bayina okukola. I cannot work in government. That's why I'm at the crossroad. Era nyono n'emyaka gyange emirala 5 nga mubasa efuseta ina kyempa. Nalinnya batemujja. Abadonga mbaku. N'abaana tebasoma. Badonga kumpuuga. Puga yakoze Thanksgiving y'abantu ne bajja abaka tebazze. Anti he lost. Why? Yes. How did he lose? Nkubuulira. Nti empuuga naye yabadde akola bino. Intimidate Museveni. Puuga bagenda mukwata awunya komera. Agenda kwatibwa. Yes. Puuga. I'm telling you. Yakoze eki. Anti nkubulira bonna abalyanga sente. That's why I ask it. Kakati Museveni olugoye luno lwakubye lwalyonoonye lugenda ku mbaga. If Parliament has been discredited, it is composed of civils and conmen. Sometimes in the future, people will challenge these rules. Was it done by credible people? Kakati constitution ya Uganda, yawa Parliament ya Uganda obuyinza lwaki. But nulira oboti, yeyambisa ku Parliament, ne yeyambisa ki. President ne bamujjako obuyinza. Without safeguards, you beat kamya. Ne bannange Museveni musajja muzibu. Nze atayina 10 Betikamya yamuvumanga nga fetulwana ali munene. Betikamya yali wakulwanyisa engozi kubanga tulaba president yakyewemu omutwe. Nakandi Museveni alinga baby. Ne CID. Baby tasekera amulezi. Wali okyegendereza. Baby tasekera amulezi. Asekero na mtunulidde. Asekero n'omulala. Ne Museveni bwali. Baby tasekera amulezi. Era nje okutuleba ndiko koveka. Nenga bali kwa mulezi nenga bali abadaba wubira. Baby asimayiringa kubali abatamulezi. Ye system ya Museveni. Tuli abetika byabana bafe batubuuza ne mwakoleraje. Dati yono ye Museveni gwokolera oba waliwo namba 2. Muganze mumanyi abalowooza nti nja kujja nfuka midente se n'omukanjoozi tekiriyo ku nsi. Mboza Betikamya ye aliwa kulwanyisa engozi. President ne CID be bakiwoomyemu omutwe. Anti kyenkubuulira IGG ate ofisi yateekebwa kulwanyisa engozi. CID tamaliriza yabakutte n'abateekayo n'ababulidde nti omulamuzi oli yabadde mugezi. Yagambye oba mumaliriza obujulizi mugende muki mu High Court. Babakubire abakomitinga ku High Court. Anti babakubire ba lawyer. Museveni agenda kutwala ba lawyer takataka. Baseti atu ni bali emmere. Tabaida bali babuzunze ba lawyer. Hey kadukeno. At times the government must hire private lawyers. Waliwo Museveni yagula lawyer e Kenya ibali mu mitani omusajja. Very powerful lawyer in Kenya. Najja no kumusango gwe elections. Buno state atu ne buno bwana obuto. Bwazanyi bwetu obutemuli. Mbulaba bubeerawo. The cases are going to die in court. Ngababu kulosenga ba. Mayira mbulaba mu court ne se. Baba cross examining. Bakuzizayo obuto obulala. Baga mayiro. Basajja abantu. Leka kwatuka bwekati yakola. Bajja ne bakanga mu bunga. Kankana bwekati abeje. This case government must hire. Is it willing to do so? Anti-Chimanyi, they are going to lose the cases. How do you... Then are we serious on fighting corruption? How do you convict somebody on back of Parliament? Do you know the roles of Parliament? Overseeing, lobbying, supervision. Shikati omukwatirawo. Amasomero gonna gemulaba. Gebakoze abakavale. Gaise Ministry of Education. Balobinga. They lobby. Yes. Because can eno era mwesi gwa rukuta na nga lawyer wabano. Edo eno ka Tugenda kudya busete ato ne budduka ne mu mpale. No. Fetulina kye tuyita police of activity or political self-government. Are you exciting people or not? Nti omusajja nganze yasoma mass communication, a change agent. First educate the masses. What do you make sure that this is your money? Njagala nkubuuza. Sente za government bwe bazibba obulya yayogera. Naye mugende ku mbaga oba ku lumbe. Bagende tamale mirundi bamuwadde omumbo gw'emmere n'essufuliya ye. Bali mutoyi bakunoonyaamu. Lwaki kino kyo tebakunoonya? Because abantu ndoza tebamanyi. It's not theirs.
They don't value government things. They are far from it. Era nakugamba nti omusajja baali bamuyita Chinua Achebe yawandiika ekitabo no longer it is. Omusajja agenda mugeza n'asoma n'agenda okulaba kitaawe bakitubuuzanga mu literature. Have they given you a job? They batukwatanga abatamanyi luzungu. Have they given a job? Nakugamba Chinua Achebe, the Nigerian government was always referred to as they. Have they given a job? Their role was as much as possible from it. When waliwo Uganda company abazungu bebagireta esubule yajjanga yagamba omunyo gwange mukozesa kwa Uganda company. Man like minga ngomukoto ni amukunjavuwaza. I had a firit of Kamunyes. Ne gondi ezisobola government. Ezisobola. Ezisobola. Ndio ina gondi ne mukwano gwo n'omubuuza. Mukwano bakugamba emotoka apangisa mpangisa. Taina transport officer tayi kumuba kumupira naki. So an individual alabiriye ekintu kye. Omusajja ayinza okugula kamunyemu n'ateeka ssente n'eweerera abaana n'agula n'endala. Ng'aba gavumenti bakisobola. Because of patriotism, to think that this is ours. Abannamuju ate mwe temumanyi na science waabwe. Abannamuju bakwata abantu 100 ne babateeka mu gundi be bakuba engalo. When somebody claps kikwata abalala bonna. Naona kwa mungalo bakuba enduulu. Balowooza nti bawagira nnyo ndamuju. Is a strategy. Kati otuli serious n'okulwanyisa enguzi. And where do you begin? Educate the masses and this is your money. Akadi. But in a case after 40 years Mwai Museveni ngali mbukulembeze. Ati yaleta bakadazi. But nobera kasankubuli ala sisi bali bamega. Bala disi bali bamega. Amamesa amanyi tegeesibira bunnya. Kuba the problem Museveni has one soon. I think Museveni is a shy man. See, instead of telling me to go home and to 1.7 and take a court tag. Indirectly. To slowly killing jobs. Gendo fe 1.7. Gendo fe. Wina abana gwe. Abana basoma. Wina nyoko. Wina kitaawo. Gendo fe. Genda bakanda bakwite. Kati ezo jobu zezo. Omusajja mute. Mujeko ta. Mugamba amazima. Kati amale nkukoye. Gendo fe. Anti ekyakozesa muntu yakoleka ko taga. Kakati kankubuuza. Nebwe nkolosinga ogenda mu Nuupu nagamutandwa nti bajja kukubirayo. Can you believe nti mirundi ayina UC ajetera mu amafuta? Aliawo njiraba. Mirundi ayina UC n'amafuta baagajjawo dda 10 years ago. Omukulu yalagira ne bagajjawo n'agoba n'ennakyo. Ngalowooza mbu nja kwagala tamanyi famire yaffe. Ne president akyakwagala. Njikwavaana nimu. Akwagala ki? Bannange embuzi eno njagala nnyo ng'okizibawe watali muddo. Eryettaka ndio mpita mbizi nti nja kulya ttaka. Amukolera emyaka 14. Yansasula kyengo bakironga mu biwanko. Museveni addeko abaana bange basoma. Era gwe kakuli badde nkuleetedde akatabo kano. How Museveni loses his cadres. Okay. Namyala enkuba gye bamukubamu. Bamukuba. Naye ate tewali bategedde ti namyalo iziraikire okubeera ku kakiiko kali yajja okulya interi gundi eri National Task Force enoonyiza Museveni obulu. Why? Baki batamanyi ku Museveni muyeekera. How much money does Namyalo use? And how much money did you use in only 2 months? Museveni compares. Okay. Era nabaga nti ababadde babba ssente mu kalulu tebajja zibba. Kakati baagala bateetewo. Bwe baba alonda omuntu luli nga tewaliiwo. Kyova Beesi yali abagamba tukyuse electoral commission. Okay. When a new body is formed, when the earlier one was formed without you, you slaughter on your own people. Bakubana abasajja bano bania. Tukomye wano. Namyale yatandika ekintu nga tulina akyaga. N'akibagazza kati yakubiddwa bamukuba. Basajja mwe munia. Kongo kwendi mpuliriza webale kwendi mpuliriza mu katale ka. Good evening Kongo, thanks. Okay, webale nnyo. Joshua Nwagira message njirabye. Nawe Kabalema ku paaka empya webale nnyo. Sauremo webale. Jambo ndugu wangu yo Joseph webale n'abala mwenna. Tumaliriza katono nnyo tugenda koma wano webale kubeera nga tamale bwe tutyo tunaddamu nga tuzemu.